Omusajja talina ssente saagala. Njagala musajja nga alinamu ku ssente. Twagala kuddamu kulabya nnaku. Saagala mbeera mbi bannange. Kisooka amahara emmotoka. Amahara njagala mmotoka. Amahara njagala mmotoka. Lwansonga ndi makeup artist naawe oba okiraba. Kati amahalo oyagalaga mmotoka. Kyekinemesezza ofumbirwa. Kyembuuza amahalo oyagalaga mmotoka. Golowooza singa obadde ogamba nti munnayo omuwala ali mbeerera omuwala tazaalangako kyandibadde oke. Okuzaalako kitegeeza ki? Anti kati gwe kitegeeza kubanza toyinza kuŋŋa nti oyagala amahali ga mmotoka ng'omuwala wali golowooza tewali balina baana nga abaana balina n'abazzu ng'oli alina abaana ng'oli mukyala alina abaana bazaala nozaala naye oyo omukyala ne bamuwasa oza sibakolangako. Anti ekyo kyekyatwawuza emitwe. Anti kati awulira nti tayagala tajja gisobola abireke si byampaka. Tosobola londayo kirala. Awulira nti emmotoka tagisobola agireke abireke tanjagala ndeke agende. Nze njagala wa mmotoka agenda kumpa mahale ga mmotoka. Mbonyeebonye ekimala mamange ndi muvugamu koddi mu mmotoka. Bannange mamange ndi muvugamu. Sobola saba kintu kirala ekitali mmotoka amahale. Sisobola. Njagala mmotoka. Kwe mmotoka egwa drone ekyapa ky'ettaka. Oba mpa kyapa nga kimpa nga ntunda nga ngulamu emmotoka. Njagala mmotoka. Omusajja yenna ali eyo nga talina mmotoka ndeke. Njagala mpe mmotoka. Ge mahale ekyo nakibalira nakisayininga dda kidda namuni Katonda akimanyi. Nti njagala ki? Wakola agreement naye. Nakola agreement ne Katonda nti omusajja ntwala mahale njagala mmotoka. Bw'aba talina mmotoka andeke. Bino bagamba nti naakakulaba simanya sooka leke ozaaleyo omwana omu sikansoke nkwetegereze ndeke nkwe mmotoka obwo obulimba sibwagala njagala mmotoka. Kwanze nkimanyi bulungi nnyo omutima ogwange siri mukyala mwenzi osegera siyagala ono n'oli yadde embeera zange n'appearance yange nsobola olaga omuntu nti nkola ki nti ndabika n'abasajja ndabika ndi bwenti naye nga te siri mukyala mwenzi bwe mba nkwagadde okitegeera. Kati so munnange njagala mmotoka saagala bano abeeyiiya abeeyiiya baagale nze banne bandeke abasajja abeeyiiya bandeke nina ennaku yange abasajja abeeyiiya bandeke nze manyi gye nvudde njagala kusanyusa maama wange njagala kulaba ku maama nga ntudde naye atudde wano asibye seat belt ndi wali nze muvuga mu mmotoka omusajja gyampadde gyangulidde. Kati naye bw'anaateekawo obukwakulizo. Ate bukwakulizo ki bwagala oteekawo? Ate ayinza okugamba munnaye engeri gye wazaalako. Ate engeri gye nazaalako nazaala omwana gwe nazaala mubi omanyi omwana gwe nazaala omanyi bw'afaanana. Ate ayinza okugamba engeri muneewo. Okuzaalako kitegeeza ki? Anti kyentegeeza anti osanga abasajja kati ngange ayinza okugamba naye waayo engeri gye wazaalako lwaki amahale lwaki tokyusamu n'enkuba. Sewali bw'oba olaba nti nazaalako ng'oya tojja kisobola emmotoka tojja sobola olaba oba ompadde nnyo bireke tondeka. Abala gye bali abajja okunjagala bampe emmotoka yadde nazaalwa n'abaana 10 kati ki ekiraga nti nazaalako ebbeere liryo likyali ttutu. Katulabe liiryo toliraba liryo likyali ttutu lyeyagala okitegedde. Nze noto siina mugaba otoli flat siina walaga nti nazaalako mukwano era nze wemba sigambe bulijjo omanyi nti nazaala simazeko olaga mwana nti ngenda ku birthday era wemba sikugambe tosobola mmanyi okitegeera. Kakati munnange awo kati omusajja yenna ali eyo ng'awoza mbu simanya mbu ate simanya mbu olina omwana sijja kuba mmotoka bireke. Olina emyaka emeka kati? Eky'emyaka tukiveeko ngenda weza 26. Ng'oli eyo obonaabona munnange togwamu ssuubi wabula kozesa obwongo obuzaale kubanga ne bw'osoma nga tolina bwongo buzaale tojja kumalako nansi eno koza abantu bangi abasomye nga abataasoma ffe ababonaabona nga tubasinga okuba obulungi. So bannange teweetulako oba olina akalimu k'omutwe fuba okulaba nti kavaayo fuba okulaba ekisoboka kyonna saba Allah abasiraamu saba Allah kikulu nnyo Allah ono kaaba amaziga mukaabirire omugambe ayi Allah ondaba ndi mudduwo embeera gye ndimu ogiraba omusabe Allah ono essimu lyaz'amaanya ajja kutuusa ku lyengedde. Era mwenna abali bakasitoma bange bambi abampagira mwebale nnyo kumpagira nammwe abatanaakumpagira nsaba mujje mumpagireko kozi n'obulamu bwe njagala nkole makeup studio ennene nve wano eno wensula
ate wano njagala mbeere nfuna amaka nga wano wenkola ki wewali studio yange okitegeera kati so nsaba Allah nange angaziirize nammwe munsabireko mbeera si nnungi n'omwami ali eyo nze njagala mmotoka munnange nsaga bulamu bwaki nakoowa kubonaabona naye nga baba akwadde emmotoka olirede omwagala njamwagala omwana w'abantu nkusaba ogende ku YouTube channel yange osubscribing osharinge no commenting if it possible. Okay, Cakes by Ame mukimanyi bulungi ng'oyagala kubeera oyambale ofuko w'enjawulo obeere ow'enjawulo ku balala weyina ennyo Cakes by Ame esangibwa wali eri ku Coach Tower level 3 shop number 340 batunda engoye ennungi era ezimalirayo ddala awamu ne Rara stores batunda sharias ennungi genda obeyune so amanya Girls Makeup naye nga amatuufu Zahara tubadde twagala Zahara Girls Makeup koze makeup naye nga before sinatuuka wano mbadde njagala nkunyumiza emboozi yange kuva nga nkyali mabega kozi yeyo ennuma nze nali mwana muto nga mbeera ne mama wange kozi saakula na taata wange kiri awo nagendangayo ne mulabako naye mama wange yabonaabona nnyo nange kale yabonaabona nnyo mukazi wattu okututuusa wano okutuuka awo we natuuka nange ntandika okwerabirira twabonaabona mukwano twabonaabona mama wange yalimanga eyo mu lusa bayitayo mu lusa mu mazzi mu lutobazi nga tugenda ne tulima nga ndi mwana muto nga tugenda ne twetika bino ebisawo ebikutiya by'amayuuni ne tugenda eyo munda abamanyi olutobazi baba bakimanyi tugenda ne tulima nga tunoonya kawogo kati nga bwalima nze nga ngenda mu katale nga tweyawulamu nga yagenda mu katale oba katugeza katale kali Kibuye akalala kali Kampala Nakasero kati nga nze anteeka eno bwamala okundeka nga ntadde eno nze nga teyagenda eri nga nkola mu katale nga ndi mwana muto kati nga bensoma nabe by then nali mu primary nga abaana banjeeya bagamba Namayuni kozi bali bantuuma erinnya Namayuni bagamba Namayuni wuuyo kale nga mboolebwa nga ku ssomero nze ntwala 10 nga ntwala 10 ekikumi kyedda nga break nga breakfast nga wonaga nti ku break nze nga mbeera na 10 olusi lwataano lwaliwo nga mama talina ssente embeera si nnungi waka mama wange n'aguluba nange nekisaanyi kituuka ebintu ne bigaana nali mu P4 nengenda mu P5 nanga mwana wange mbeera egaanye manyi kye tuba tukola kangende mu katale nsubuleyo obugoye otandika otambuza engoye nga ni mu P5 mama n'agenda mu Owino n'asubulayo obugoye busaati biki ebyo nga mutunda 1,000 simanyi oba yazigulanga mmeka era nze nali mwana muto naye nga naba customer bankozi nakwatanga ekiveera n'ekyetikka nengenda nnoonye ssente naye nga aliwo wootakola n'owulira nga amaanyi gakuweddemu jjukira nze nanoonyanga school fees mama nga ngamba wabatoobo gwenga gwa mukulu nedda nze nganze jjukira mama wange yafumbirwa kati gye yafumbirwa nga wonaga mujja na nnyina okitegedde naye nga ne taata wange teyalina buzibu oli naye ng'era woomanyi okitegeera mama yalina okulwana ennyo ku nze kozi taata wange yankuza oyo gye nakulira simwevuma sikola ki naye nga womanyi embeera erina weekutuusa nga naawe olina okwerwanako kakati munnaye ntandika otunda amayuuni emini ntandika okutambuza engoye ng'oyinza otambuza engoye akasana ne kakkuba n'otuulako mu kati maama era nzijukira akati ako kakyaliyo we natuulanga ng'olwo ssente zigaanye ate nga maama yaŋŋambye kolayokko mwana wange ssente ne zigaana n'otuula mu kati nga toyagala kuddayo waka nga tolinaamu maama wo nga nayagalanga nkole maama asanyuke kati nga ntuula mu kati mukazi wattu enjala ennuma siina kye nnaalidde abaana bali ku ssomero nze ndi mu kutambuza ngoye siina abaana banjeeya bwe ngenda ku ssomero banaye nabonaabona kati ng'odde waka mama ng'akubuuza mwana wange okozeeyokko omugamba mama sikozeeyo yadde ebibiri nga mubeerawo nga mulinda olulala kati ebyo ebyagaana mama n'afuna engatto n'agamba batuddeko mu ngatto ne tutambuza engatto nga ntambula okuva ku makya kati olw'omukaga ne Sande olwo otambulizaawa
ey'Entebbe olw'omukaaga ne Sande nga mbeera mu kutambuza naye ng'otambula nga tebagulaako ng'abantu ng'obakonkona ogenda ku mulyango omuntu n'omukuka n'omugamba onoogula n'omubuuza n'omugamba anti ntunda ku ngatto naye nga tebagula abamu n'akuboggolera lwaki onzijje mu tulo nabonaabona kati mu primary obudde time etambudde tubonyeebonye tutuuse kisimama akoze akadaala mama yakola akadaala kana ak'ennyaanya butungulu n'akola akadaala bunyaanyanyanya nno nga buliko bumeka mama nanga mwana wange tugenda kukola tutya embeera nga si nnungi oba ebyokusoma obiveeko ne mugamba maama ngenda kukola ekisoboka kyonna nkole ki nsome kubanga njagala mama nangamba kati awo mwana wange omanyi kye tugenda okukola tugenda kuddayo mu katale ne tuddayo mu katale olwo nno njoyinize secondary okitegeera ne tuddayo mu katale bwe twaddayo mu katale secondary olwo sinnadda mu katale maze P7 mama yakwata n'anziza mu kyalo olwo embeera egaanye school fees akoze eki kuba mama yaŋŋamba mwana wange embeera egaanye kati mu kukaaba ennyo maama n'akabira jjajja wange maama wa maama namugamba maama omwana simanyi kye ngenda kukola tewali kyakulya biki ebyo embeera si nnungi school fees biki mama jjajja kwegamba mama namugamba oba omuleeteko eno mu kyalo oba omuleeteko mu kyalo asomereko mu masomero g'eno ekitegeera yo si ga bbeeyi ate nga ne gye nali nsomera tewaali wa bbeeyi munnaye mama ng'akwata kubo nga bantikka nga banziza mu kyalo ewa jjajja era njuka essomero lye nasomerako baliyitanga Alliance ne ŋŋenda n'ensomero ejjajja n'ampeererako naye nga omanyi omutima gw'obuzadde mama yagamba omwana wange ali mu kyalo biki n'ensomero era siniya nagisomera mu kyalo nasoma ttaamu ejo yali emu munnange ng'atutuuka ekiseera mama ng'agamba komawo mwana wange omanyi teyayagala muveeko nga womanyi omwana gw'olina omuwala okitegeera nenkwata ekkubo nenkomawo olwo muganda wange omulenzi abeera na taata kuba baatuzaala abaana babiri mu maama ne taata nga bankomyawo olwo ngenda joininga senior 2 kati we bankomyawo kwe kujoininga essomero bayita comprehensive Entebbe gye nagendako kati awo abaana ne batandika okunjeeya olwo nzize mu katale akamaama nzizeyo mu katale ntunda amayuuni lw'omukaaga abaana jjukira baba bayitawo bakulaba we baseka weetisa amayuuni abaana bakusekeredde otuuse ku ssomero bannange abaana bambuulinga nnyo nnyo olwo oyingidde senior 2 oli myaka ng'emeka nga 14 nali mu 15 years nayingira senior 2 15 okay nali mu 15 years so munayi ne tubeerawo nga ntunda mayuuni senior 2 nga nze nnoonya ssente nga tukwateko we tugendeyo mu lusa ne tulima ng'olimira omuntu ne babawa ssente oba ne babawa amayuuni ne mujja ne mugenda mu katale ne mukola ki ne mutunda kati ekiseera kyatuuka essente ne ziggwerawo ddala nga n'ebintu tebikyatambula akatale ne kavaawo katale ne biggwawo ebyo byonna ne tudda ewaka nagwe nga tubeera ewaka nze nga bangoba bannaye bangoba school fees nze nga nze mbeera ku mulyango abaana nga bayingira nga nze ndi ku mulyango nyimiridde n'obeera wasikaali n'akugoba nagamba dde waka n'okwata ekkubo n'odda ewaka nga ne gyodda tolabayo n'odda ewaka mama naga tukoze tutya mwana wange mama ne mugamba omanyi kati engeri gye nkuze nsobola okonvinsinga abantu ne bagula kati twalinawo engoye zaali nga omanyi ogamba engoye zaaliwo nga stock yafiira omwo ne mugamba omanyi tukwate zino engoye tuzitwalenga mu butale tuziyiwewo nga mama nga mpa engoye nga tuzitwala mu katale nga tuziyiwawo nga ntandika kuyimba ngoye nga nnyimba engoye naye nga omanyi Allah ono Allah wa buyinza ekiseera kyatuuka nenkula nemala senior 4 kozi namala nenjimala kati nijjukira olunaku lumu nakwata ekkubo nali mu senior 4 nenkwata ekkubo nengenda ewa taata wange akuzaalira ddala kozi twali tuli mu kuregisteringa nengenda nemugaba taata baagala ssente emitwalo gyali 12 egya registration obimanyi
taata yankuba emiggo ate ng'emigga kubaja yaŋŋamba mulimba mu ssomero kye lya gavumenti erisaba ezo zonna essente. Taata yankuba emiggo gyange egyasooka ku taata wange naye taata wankubira bwereere. Taata yonna gyali yankubira bwereere nali simulimba. Maama yaŋŋamba mwana wange genderawo bataata wo anaakuwaayo okukka ssente embeera egaanye nga sigenda kusoma. Taata yankuba emiggo nenkyawa taata wange nze yankuba emiggo naŋŋamba olimba ki watandika ddi okulimba mwana wange? Ssomero kye lya gavumenti erijjako emitwalo 12 egya registration okitegeera naye nga mutuufu nali nnyonya school fees era oluwummula lwe lwaggwako neezire waka. Maama ne mugamba taata namugamba oba yampa emitwalo 5 nemugamba munnaaye taata yampadde yankuba bukubi emiggo kozi namukubira we yankuba namukubira nemugamba taata yankubye olw'okugamba naga mwana wange taata wo mujjukira ne mama wange taata amutyawo yo taata yali mukambwe nnyo kitegeera taata waffe mukambwe nnyo kubanga nze nange wano wendi taata yannyiigira kitegeera taata yannyiigira siina kye namukola nga wonabya ne taata nga ye alowooza olina naye nga tolina nze taata wange yonna gy'oli nze muwalawo mbadde nga siina ssente naye nga ye taata womuga nti olina ssente naye ate wali okyali mwana muto nali nkyali mwana muto naye ne kati taata wange yannyiigira taata wange yambulookingako. Kale kati otandise okubeera ng'osoma ovudde wa taata akakola kasa emiggo gyo ki ekyaddako awo? Naddayo ewaka ne tunoonya ssente era taata oli gye mbeera yakwata ssente nannyongerezaako maama nansasulira nembeera n'otula senior fo n'engimala. Kati wenjimala maama naŋŋamba era yo yali yaŋŋambirawo teri ssente endala togenda kweyongerayo naye ate nga nali njagala nnyo okusoma nange mbeereko mu HSC n'abo abaana bandabike nga bumanyi HSC balina engeri gye beeyisaamu balayika bulungi akayunifoomu nga nange mbyagala eyo nassaatuukayo bwe namaliriza nenzira ewaka nga baagala kunfunira musajja kufumbirwa. Ng'omaze senior fo? Kati mu kwagala okunfunira omusajja okufumbirwa ne basooka ne bafunawaawo ku basajja neŋŋaana nenziruka nengenda ewa mukwano gwange Masanafu nentandika obeera ne mukwano gwange Lulu nembeera eyo kati nenfunawo akalimu mu tawuni akaasookera ddala nagenda kale era abaana abawala abali eyo ng'agamba mbu ye tasobola mbutalaba mulimu nze nakwata ekkubo nenva ewaka neŋŋenda nga dduuka ku dduuka mu tawuni nga nfukamira ne mbabuuza ne mbagamba amannya gange ne mbagamba nsaba ku mulimu. Era we nagenda Allah yansaasira waliwo omusajja gye nagenda oba bamuyitanga Deo oba bamuyitanga ani yali atunda amasimu awo nga ku paaka empya lwali lukubo kuubaawo ne nfukamira wansi wanasangawo omuvubuka yali asala nga omanyi basabrentinga naŋŋamba omwami wa wanene ayagala omukozi naye taliiwo ojja kudda enkya kuki ku makya leka ennambayo kati nenzirayo ewaka kati gayi nankubireyo yessimu naŋŋamba ojanguka era enkya ku makya naye jangu ng'ogenda kukola kati nenzija ku makya ne bampa omulimu nabeera nga bampa $1,000 buli lunaku. Kati ate n'oyo omwami naye yamala nangoba kati angobera ki yalina obuddagala bwe nga bwe bamansa biddagala byali awo nga kati yaŋŋamba buli ku makya ajjukira nze nakeeranga naŋŋamba bukwate obumansenga naye nga yemuba temukoze agamba tewamansiza ddagala okitegeera nga oba kyokka ng'obikwata n'obimansa nze nga simanyi nabitegeeza ki naye nga yemuba temukoze akuvuma n'atakweyadde se nagala tewamansiza ddagala era kyekyangobya nga ngamba saamansa ddagala ndowooza era oba eri abakasitoma nangoba naŋŋamba genda todda nentuula eddagala nga liyita bakasitoma ndowooza lyali lyabakasitoma kuba yali mansangaawo yali mansanga wano mu maaso. Ekyo wakikolera bbanga ki? Nakolayo omwezi tegwawera omwezi tegwawera nangoba nenzira ewaka nentuula wiiki nemala nenziramu nengenda nentandika okuddamu okuba nga nsaba abantu emirimu nenziramu nenfuna mu kabotiiki awo mu tawuni awo nawo nakolawo kati ni muwala waawe yali akolawo oba yali agenze kuzaala omukazi yangamba ogenda komawo okukolawo kitono oli abadde akomawo agenda kudda era nawo nakolawo ndoza wiikisi zaali 2 neŋŋenda kati mba ndi awo ndi ku social media ndi ku Facebook ebiseera ebyo
nga kwaliko wa makeup eyalanga makeup okusomesa biki ebyo naye nganze nali kirina muli nga era wemba nkoze ku muntu nga bane betukolakola ebyabawala biki n'omukolako munnwe nga nkikola nga kiri perfect nga kale nga mbulamu kimu kutegeera products ki biki ebyo kitegeera era munnange we yalanga nga nzijjayo ennamba nga ngenda munoonya ng'asomesa kati ngenda otuukayo ssente nga zasomesereza nnyingi ebiseera ebyo gyali eri asomesa emitwalo aga 3 naye nga nnyingi ate nga sizirina olwo ndi wa mukwano gwange neŋŋamba ye mukama nkole ntya olwo maama ŋŋamba komawo ofumbirwe bakulabira abasajja tobakkiriza ne mbaga maama sigenda kufumbirwa kati ekisooka nali nina omusajja wange gwe nali njagala nga gyali naye nga maama tebamanyi nga mbutuufu ndabya ddala nga so afumbirwa muntu okuleka oyo omusajja naye ng'omusajja yagaana osiramuka kale nga si musiraamu ate nga nkimanyi bwe mutwalibwa kati bajja mumukkiriza koze ebiseera ebyo naye so amukonvinsinga nti siramuka ki naye nga gyali naye nga tetwegattangako okitegeera nga wonabeera ne mukwano gwo oba ggwe nga tweyagala ng'era tuseka tukwaki naye nga ntya okwegatta kuba maama wange yaŋŋamba bw'olyegatta nja kukulaba okitegeera maama yaŋŋamba bw'olikeera ku makya neweegatta n'omusajja nja kukulaba nja kumanya ne wonaba otambula bulungi nze nja kulaba entambulayo bwatyo maama we yaŋŋamba era nze golaba neekuuma mpaka bwe nakula ne ŋŋamba nti kati ng'olwo ewaka tebakyandiiko embuzi bagitwala olina emyaka emeka sikyajjukira munnaye kuba nze sibadde nnyo n'abasajja bangi mbalaba bali babiri mukyanga mbeerawo so kati ovuddeeyo ozzeeyo okufunya omulimu omulala saafuna musaddamu kufuna mulimu wabula nagenda awoyo gayi eyali owa makeup eyali asomesa kati mu kutuukayo just naye njagala laba biki bye bakozesa nenkwata vidiyo namusasulako emitwalo gyali 15 nasigala nga manja 15 kati nze just yezaali nnaku bunaku nali nkola makeup okumusinga kozi naye yali yeeyiya bweyiiya ekitegeera ebyedda abaana beeyiyanga kati ate ye nampa akalimu naŋŋamba somesa bano naye nga nange gwawo osomesa sikola ki sibimanyi kati ne tubeerawo awo kati ate gaayi nentuuka nenvaayo ng'ositalina na transport yantwala mu ttawuni nentandika obeera eno endejje ne sisita wange Zulufu si sisita wange naye kale balina gye beeyita ne bamaama famire y'abamaama eyo olwo wa mukwano gwange navaayo nga omanyi ebyemikwano peer groups mukwano gwange yagera n'afuna omuwala bw'afuna omuwala banywa omwenge omukwano gwange ng'amutwala mukwano gwange yali musiraamu naye nga yali ayagala omuntu nga bakyakala obwiki nze nali sikyakala mukwano gwange ng'agenda n'oyo omuwala nga nze twatukaisa nga omanyi ebyabawala ne tulwana biki nenkwate kubona embaviira byali biwanvu era mukwano gwange ne mwesonyiwa naye katwaddawo nze n'oyo mukwano gwange kati munaye bwe nsoma makeup mbeeraawo embeera neegaanira ddala negaana embeera nga mbi mpaka we nafuna obusente jjukira nze nali muntu atereka nga ntereka kati natereka nga obuzinga n'ompa ebibiri sibirya mbitereka kati we natereka obusente in that period gy'omala ng'okola natereka obusente kati bwe ntuuka ekiseera nenkebera obusente nali mutuufu nali nina akabiina amangi keyanyingiza eyo kuba nali nsevinga nnyo nga by the time ng'otandise okukola ng'okolerawa nsevinga nnyo ng'okolerawa jjukira we nagenda ewono gaayi okusoma makeup nali sikyakola okitegeera nali nabivaamu dda ebyokukola naye kati nga ugaa nti sente buli bwe wakolanga n'oli akuwaddeyo okitegeera bwe busente bwe naterekanga okitegeera koza abantu bakuwa ndi muwala omusajja akuwaayoko n'oli n'akuwa okitegeera n'otereka obusente kakati munnange ntuuka ekiseera nfuna wakafo mu ttawuni olwo bifu nga sinaakufuna mu ttawuni nabeeranga ewoyo sisita wange nga nkola Facebook yaliko era nga Facebook tujjako bakasitoma kati nga nfuna ebifaananyi by'abalala nga mbiteeka ku Facebook yange mbijjayo nenkiteekayo nti nze nakoze eki nti nze namukozeeko kati nenfuna bakasitoma awo nenfunayo yasooka wokubiri owokusatu nebimala ne biggwawo kati mu kufunamu eyo period nafunamu ssente nenfunayo ndooza kale akadde kamu oba n'ekitundu bazaali miliyoni 2 around there nga nzikwata nga nkwata ekkubo nga ngenda mu ttawuni nga nnoonya akafo awo yali Grand Corner kale nga omanyi gazaala ndi Grand Corner ekitegeera
nga nfunamu akafo nga ntandika kola ki kutetenkanya ntekawo ekibokisi ntekawo ne makeup biki ntandika kutetenkanyizaawo kati awo nalina mukwano gwange nga omanyi ebyabawala yali mukwano gwe nga mwagala nnyo oli omwana nali mwagala namusomesa makeup oyo gwe nkugambye gwe nayawukana naye omutima ne gunnuma nnyo nempulira nga sisobola beerawo nekwate kubo nentambula ngenda endaba obulamu busokyuka naye mukama yansasira ne healing era bwe na healing namwesonyiwa kozi nali mwagala namuyigiriza nembeera naye sijja gamba nti twava ku kintu kyali kyamaanyi nnyo ekyatwawula si kyamaanyi nnyo naye nga omanyi nti wabeerawo abantu ab'ensaalo abagamba yaaba abawala abeeyagala bwe bati biki oba baatuloga nze nalina gakyaka baatuloga kuba nze namukyawa ate naye yankyawa okitegeera nentandika obeeraawo kati tutuuka ekiseera ntandika obeera noono gaayi gwe baŋŋaana ewaka nga ntandika obeera naye nga ntandika omugezaako ndaba oba anaasiramuka naye omusajja agaana kati yasooka n'asiramukako ne tugenda muzikiti n'asiramuka ng'era wonna temunneegatta nga twegatta twamala ne twegatta naye jjukira twegattira wali wayiseewo ebbanga nga ewaka navaayo dda biki ebyo okitegeera kati munnange atandika obeera naye n'asiramukako kaawo ne tugenda muzikiti naye kati nga omanyi pressure gye namuteekako n'abitamu ate nga imaamu yali aŋŋambye tomukola ki tomuteeka ku pressure kati naye neyekyanga n'addayo ne tubeerawo nga mwagala omusajja oyo nali mwagala obulamu bwange bwonna kozi yalina ssente naye nga nze nali ŋŋamba oba talina oba ki nze njagala nali saagala muntu kati oyo gaye gwe na breakinga naye nempulira nga buli kimu kintamye ebyomukwano nebintamya kati buli musajja ndaba muyaaye ekitegeera nembeerawo nempangisa eyo esalaama akazigo nembeera mu kazigo akazigo ne kannema nenzirayo kewagaayi nembeera naye buli lunaku nga tuyombera ddiini bwe tuwakana okitegeera nti ate lwaki bano bakola ati ate lwaki ebinyonyi byagenze kukaba ate lwaki bano baliwe bati ate lwaki oli ayogedde bwati okitegeera nga byetubeeramu nga tubeera mu kukayana ate jjuka nsimanyi bintu bya kukayana obusungu bunnuma okitegeera gaayi natuuka ekiseera wano jjojjuzi ne mwesonyiwa completely neŋŋamba kanneesonyiwa omusajja wano jjojjuzi ne mwesonyiwa era namwesonyiwa ayina emirembe gye nina emirembe gyange Allah nafuna like embonaabona gye nabonaabona nafuna sisaagala kudetinga musajja mwavu kubanga saagala kudda mu nnaku gye nayitamu ekitegeera kati ova otya mu Gazala eri mu Grand Corner anti okuva mu Grand Corner navaamu nga maze okwawukana ne mukwano gwange noyo yali boyfriend wange kati nendaba nga ensi nalaba nga ekomye awo nabeera nga omuntu obadde omwagala nnyo n'akuvaako oba olaba nga ensi ekomye kati nalina obusente bwange nkwata ekkubo nalina mukwano gwange gira e Dubai eginkonekitinga neninya nengenda e Dubai naye nali sigenze kukola nali ngenze kubeerayo ndoozi emyezi gyange egyo ebiri ngenda otuuka eyo kati abantu makeup gwenkola bamwagala nentandika obbakolako nenkolera ew'omwami baali bamuyita Jebbi Beauty Life Salon alina naawo saluni ku Pioneer Mall ne Dubai alinayo nentandika okukola naye bambi musajja wattu naye mala nenvaawo embeera nga si nnungi ne banziba essimu yange nenziza emabega ne banziba ssente zange nga omanyi Dubai oli agamba wali bwe banfunidde omulimu mu Sephora n'alya miliyoni zange zaali 2 ebintu byali biwanvu e Dubai embeera gye nayitamu e Dubai yannyiga kubanga natuuka ekiseera nenkubira taata wange nemugaa taata embeera ng'ennyize eri e Dubai okubeera omuntu okuwa akasente omala kwebaka naye nze nga sibisobola simanyi bintu bya bwenzi mba mpuya sikitegeera taata yaŋŋamba kimu oli mwana wa buwala weetetenkanya neŋŋamba kati aŋŋamba bw'ati ategeeza ki okitegeera okuŋŋamba nti oli mwana wa buwala neetetenkanya ategeeza ki kati bwe mbeera e Dubai embeera neegaana namala nenkomawo kuba nze ndi mupambanyi waliwo omwami nga wonaakwata vidiyo n'ogiteeka ku status yali mukwano gwange dda era omwami oyo namujja ku Facebook yalaba status eyo kati bw'agiraba naŋŋamba kiki nali ntaddeyo status nga yannaku nemubuuliramu obuzibu bwange eyampereza sente nenvaayo Dubai nenkomawo kati bwe nakomawo e Dubai neneewola sente mu kibiina nenkola ako akaduuka akaali awo
kale saazewola kozi nali nzanya ekibiina ekyo naye ng'era esente ze najjayo kumpi zaali zange kozi nali nziterekayo ne maani enzijjayo kati omweri edduuka lye lyali linzise edduuka eryo liri awo wansi lye lyali linzise nabonaabonera mu dduuka bannange nga mwenkolera kyokka nga mwensula edduuka litunudde ku kkubo siina wenzira ewaka wala transport abeera mungi banaye nabonaabona naye nkubonaabona okungi ennyo n'okukaaba amaziga amangi ennyo ge nakaaba Allah yamala nampuliriza kozi nakaaba amaziga nasooka nenkola wiiki eyasooka nenkola ssente ezaali empya n'enkadde naye nga omanyi bizinensi yonna yeetaaga sapooti ate nze kuva mabega yonna sirina sapooti natuuka esaa bizinensi neegaana olw'amaziga ge nakaaba ennyo kubozi natuuka esaa nenkaaba nempita Allah nemugamba ya Allah kiki kino kungezesa kikaaki mbadde Dubai mbadde mbonaabona nkomyewo wano eno mbonaabona bifo nga sinagenda Dubai nali mu kubonaabona nemubuuza ayi Allah nakukola ki nabuuza Mungu nemugamba ya Allah nakukola ki nze omuddu wo atakola shiriki sirina kyenkola nteera ku makya nensaala nenkusinza ya Allah nemugamba naye ya Allah kiki lwaki nze mbonaabona bwenti eno embeera lwaki ompisamu eno embeera ayi Mungu ng'olwo nkaaba sirina kyakulya nina nnusu 2 mu bulamu nsiibirira kagaati bannaye nabonaabona netuuka okwagala okwetugira mu kaduuka kubanga natuula waggulu bwenti neŋŋamba wawe nnyinza okuteeka kozi nalina obutambaala nalina akatambaala neŋŋamba kano kasobola okuntuga nenoonya wenkateeka munda waggulu nga sirabawo naye nga mbeera mu dduuka waliwo ebbugumo werijja nga linkutte bbugumo ne linkwata nnyo kati nga omanyi wanene wansi ku mulyango wabeerawo omulyango guba tegwatuulira ddala kati nga nsitula n'ebikanga oluleesuleesu era nga ngendera ddala wali ku mulyango nenneebaka nsobole okufuna empewo eva ebweru nsobole okussa mu dduuka omujjuka libeera okitegeera nga temuli ventilators okitegeera kati nga waliwo empewo wejja okujja nga nja kufa era nze nalwalako naye mbeera nga nkolola muno ngamba oba nina kiki awo wonna ng'ovudde Dubai emyezi 3 kuba nasulamu emyezi 3 nga nsulako akakapeti kati mukwano gwange mpaka weyajja naŋŋamba naye Zari ng'embiriizi muno zinnuma naŋŋamba kiki nga atalina babo nemugamba munnaaye olwo nkubira taata wange mugambye annyambe ampoleyoko namugamba munyamba ampoleyo taata nasooka naŋŋamba agenda kumpa wagira naŋŋamba tagenda kumpa nange njiga okwetakulira nembonaabona nenkaaba amaziga ayi Allah nakaaba amaziga nemugamba ya Allah ekifo ky'okunteekamu eno embeera nzijaawo ate nendowooza mamange nendowooza akaana kange neŋŋamba ayi Allah ngenda kukola ntya naye mukukaaba ennyo nkaabye emyezi jjukira nasasula 3 tebammanja naye nga sirina kyakulya waliwo omukyala yampanga emmere embeera we yagaana natandika okumpa emmere nga ampaayoko olw'olumu nendyako nenkogga nenzigwawo nze nga nina stress nga nina depression nga sikyategeera naye nga sobola genda wa musajja n'omu naye nga nabayina kozi nakwata essimu eno nengenda nga nterako buli omu message nga mwe mulina emikwano gyange nga mbaga bannange oba olinayo kino bwe kiti nyamba naye nga mikwano gyange gyonna tewali annyamba nga bonna bagamba sirina ate omwana yalwadde ate simanya kiki okitegeera nentukesa ninga nga nterako buli omu message mpayo omutwalo naye tewali n'omu yampa yadde 10 nembonaabona nga sirina kyakulya nga nsiibirira nga nsuulira kagaati mu kaduuka omwo n'amazzi kozi nalina pako yange eyo nga nteekamu amazzi nenfumba nga amazzi nga nywerawo nga temuli na sukaali nga nze sirina yadde 2 kale nalina 2 nga wonaga 1,200 ebyali mu bulamu bwange naye gwe nabonaabonera mu dduuka naye mu kukaaba ennyo ekiro ekyo nakaaba nempita Mungu nemugamba ayi Allah nakukola ki kozi namubuuza ya Allah nakukola ki aninga amulabako bwenti nemugamba embonaabona gye mbonaabona ayi Mungu wange gwe togiraba
ne mugamba ya Allah oyagala nkole ntya munnange ne mugamba ebizibu obiraba ewaka nina okukyusa obulamu bwewaka mama nga ali mu mbeera mbi nina omwana sajanzaamu mwatampa buyambi ne mugamba gweoyagala ayi Allah nkole ntya sirina kyakulya embeera gye ndimu ogiraba enjala ennuma bannaye nabonabona naye nkaaba nenkabira nze naye mu kabwenje nsaale bwenje naye nga ndi mukaba bukaabi butuufu nali sisoma dduwa naye nga ndi mugamba ya Allah kiki kye nnakola nze omuntu ata siri mwezi nti oba nina abasajja bangi nti ndi mwezi ne mugamba ya Allah ekitiibwa jalla wala sikola shiriki naawe ndaba mbeera waneeno ne mugamba ya Allah siina mpisa mbi ne mugamba ne ya Allah oyagala nkole ntya kati munnaye bukeera ku makya enjala ennuma nkwata ekkubo ngenda wali ku dduuka mugamba waliwo edduuka ne mugamba manyi soko mpeyawo hafu ya sukaali mpeyo n'akagaati manyi nze nali saagala kulaga bantu nti ndi bubi ng'era bw'onsanga mu kkubo tosobola mmanya nti nkola ki nti ndi bubi nga nze nfuba okulaba nti appearance yange abantu mbalaga nti siri bubi naye nga ndi bubi ne mugamba sente zange bali zisindika wano nina sente zange naye soko mpeeyo ki soko mpeeyo hafu ya sukaali mpeeyo n'akagaati ng'enjala ennuma nenzija nentula wansi nendya ngolo sikyaggulawo era nga nzigulawo neteeka oluggi bwe nti wakati nemala nenyingira nenduzzaawo ng'abantu bannenga ne bagamba omuwala omulungi bw'ati lwaki ali wano okitegeera ng'abantu bawulira ennaku kozi natuuka ekiseera nga mutuufu ennaku yange yeeraga ng'abantu natuuka ekiseera nga studio sikyagifaako kubanga mwenasulanga ate nga mwenkola ki nga mwenkolera nga nsula kakeeka mbiizi muno ne zinuma ne ngenda mu ddwaliro ekyanyamba oyo gayi wange yali yanteeka ku insurance nga yantekayo nga mukyala we kati nga ngenda mu ddwaliro ne bandaba ate nga naye alowooza nina abasajja bangi naye mutuufu singa nalina abasajja bangi nandibadde nsula mu dduuka omu kubanga gye bali bayitirivu ati nakweza mesi nagamba gye ntubeere ffenna naye ng'okimanyi olina kyoyagala okitegeera munnaye mba ntudde awo ku makya ndi awo ndi ku simu yange nameekinganga shuwa nti data tanzigwako mba ndi awo essimu ng'enkubira nga mbuuza ono girls makeup nomugamba ye ngamba nina omukolo bandisappointi nze nina omukolo naye mbadde njagala gwe abakola ki gwe abankolako na makeup artist gwe nabadde nfunye naye biki okitegeera munnange we yakiŋŋamba nasooka ne omutima gwaye gwanzigwamu bwe guti nga mpulidde ekyo naŋŋamba oli luddawa ne mugamba ndi wanene ekibuye naŋŋamba nsobola okujja nenkulaba ne mugamba ye nesooka nensituka nentereza studio mangu ebigwegwe edukira mwe nali nsula nga nze nabivaako dda ebyokukola nentereeza biki kasitoma najja nasanga nga ntereezezzaawo nampa emitwalo aga 2 omukolo gwali Masaka nga ngenda kukolera emitwalo aga 5 naye bwe yampeeza essente nawulira nga mpulira nzenna nteredde nga ninganga nga ntowolokose kozi nawulira nga omutima gwange era kye nakola nakwata ekkubo kweza essente nengenda kupaka lasiti owulira bulungi nengula emmere nentuula wali nengula emmere kozi nali ndudde nga sirya nga nzenna nkoze bwe nti ng'emba zinguddemu kati situation eyo givaamu otya era kyatandikira kwona omugole kati wenkola kwona omugole mpostinga ku TikTok nga njogera nengaba nammwe nakoze kwona omugole wange nabadde bwati ne bwati omugole nga mulungi nengende Masaka ebyo byenjogerayogera ku peji yange kati abantu ne babeera ne bakwatako ne babeera nga bagiraba kati abantu mu kugiraba nfuna customer omulala yali wa bukowekowe kakati ate naye nenfuna bakasitoma ab'obukowekowe bajja bangi olwo ndi wali wansi noonya ssente kuba nagamba sigenda kozi mama yatuuka ekiseera nanga mwana wange akitudde waka ne mugamba mama saakudda waka kati nzire waka nkole ekitwe tunuulire embeera gy'olimu naawe ogiraba nina okukyusa obulamu kaakati buno obuyumba baali babuzimba buno bwennyini nga tebunaggwa naye nga ndi awo wansi ku kizimbe kyekimu nagamba Allah namala nkwasa ku ssente bwati nzira waggulu naye nga nzira waggulu kukola ki nga ne wenabakawo omwezi gumu bwe guti wabula nga nali njagala mbereka awantu awalungi
nsooke ntowolokeke obulumi bwe nayitamu n'embirize zaali zinyuma nga njagala ntowolokoke. Munnange nafuna oyo omugole yasooka nali ndi awo omweyo wiiki yennyini gye nafunyamu oyo omugole yasooka nenfuna omugole owokubiri. Oli yakuwa mmeka? Mwakanya kuseremeka. Oli yampa emitwalo aga 5 ono yampa emitwalo 8 kuba yali wanviiri ze milioni 2.1 milioni 1 yali wanviiri okitegedde yali wanviiri na makeup nampa emitwalo 8. Ono yali wa veiling naye Mungu yalina engeri yannyambamu bonna ne bampa salary bonna ne bambuukinga ate nga bawiiki ejja omu yali wa Lwamukaaga mulala nga wa Sande. Owulira bulungi amaziga nno gali ge nnakaabye ne mubuze naye Allah nakukola ki okitegedde jjukira ko olwennyini enkeera ekiro naye emisana Mukama yaleetera ezo essimu zonna kuba essimu emu nagifuna leero endala ne ngifuna enkeera ey'omugole omulala. Munnaye nga nfuna sente nalina osasula ennyumba eno kati kwezi sente ze nakwata ne bano bakasitoma be nali ntandise okugira biki ebyo nenzija nenzira wano nga temuli yadde ekintu n'ekyo nga mulimu ako kakapeti engoye nazizinga neziteeka mu kiveera neziteeka wali neŋŋamba Allah katandikire wano timba ndi awo nfuna akakookoowo omulala neiba wange nga mutuuzaako akakookoowe nga nkoogereramu kati bwe nakoogereramu ate ako ko kagoyinga nnyo viral bwe kagoyinga viral ng'abantu bajja mwe nafunira n'abajja bali ba twins baali bamikono naye nga balinga balongo kati nze abantu nabagamba nkoze ku ba twins bazze ne bakola obukooweekoowe ne bagamba nammwe abalongo bazze wano eno mukimanyi abalongo bazze wano eno nze munnange napostinze vidiyo zange ne baziraba ne bagamba baneegawo makeup ne bajja biki ebyo mbyogereramu nnyo kati we nakitegeera nti oyo content wange wakola ki wakwogera kati nentuka ekiseera ne neevaako ne ŋŋamba nti kati content wange waba wakwogera nakwogera kulaba nti nsikiriza abantu bange basobole okukola ki okumpagira nennemezaamu nenfunaawo omulolo omugole gwe nakolamuko neŋŋamba she's to love eno omugole neŋŋamba nammwe ndi eno nemwe banamu omugole ndi eno mubimwanyi nemwe banamu omugole nga ndabanga omuto she's to love omugole okitegeera abantu ate vidiyo negoyinga viral kati awo nenfuna emikolo ennaku neŋŋenda nga nginaabako nentandika nga mama wange muwerezayo ekyebiri nemuwezayo ekyetaano nemuwezayo omutwalo nemugulirayo akanyama mama wange natuka ekiseera nanga mwana wange sente wazijjeewa ng'omuweereza mutwalo ebiri nga muweereza mutwalo ebiri naye ng'awunga nanga mwana wange sente wazijjeewa nemugamba mama sooka ondeke wabula gwe genda oguleyo akanyama osooka olye mama nanga mwana gwe bale nnyo Allah akugjeewo ojje wonna akuddizeewo nenkyokola okole biki ne mama nentuka ne mugamba embeera eriwo mama n'asanyuka anjesa mama bw'aba asanyuse nga mwokyayo omutwalo okitegeera nga mwokyayo omutwalo nga mugaa kati kwatayo n'omutwalo guno ne tubeera mu eyo embeera mpaka Allah we yansumulula n'ansaasira nze mbadde n'emikwano naye nga tigimanyi kiki empitamu kuba nze muntu atunuulira omuntu naye nga kati ono wenna amugamba bwe nti agenda kundowooleza ki nensirika nembeera n'emikwano ne banneefulirako abakabi nensirika nze sirina mikwano kuva nayawukana ne mukwano gwange neesonyiwa abawala neesonyiwa emikwano gy'abawala nabeesonyiwa kubanga nayina mukwano gwe nali njagala ennyo ngera sisuubira olunaku sookera ku makya ne tukyawagana nze ne mukwano gwange. Kati obulamu buli butya Sofa? Alhamdulillah. Era makeup gwe okyali ako kyova olaba ndi wano eno era nagamba sijja kwesitressinga gamba nti nfuna roomu wenkolera kantekewo makeup studio wemba nkola ki wemba nkolera era neebaka wano bakasitoma batuula wali naye nate nga bajja sirina pressure alhamdulillah. Sente za rent ozifuna biki byonna mbifuna singa naye sizifuna singa ndi mu mbeera mbi basinga wano navaawo dda naye Allah yansaasira nkugambye mu maziga ge nakaaba ennyo Allah yannyanukula nakiwulira muli nga ndaba nga Allah nnyanukudde. Kati nga bw'olabika bw'oti oza tekyandibadde kirungi n'ofuna omusajja n'ayongera okubanga akubbulula mu mbeera eno gy'olimu? Musajja bannange musajja kale nga we nagambye nti nalina omuntu gwe nali njagala ate n'ekirala nti kati omuntu oyo tekikyasoboka kozi nze nali sikkiriza basajja
olwoyo omusajja wange gwe nalina nga sibakkiriza nga newonkwana nga olina ssente zenkana zitya nga sikola ki nga sikukkiriza naye kati engeri gye twayawukana era Allah waali bamuleese omusajja nja fumbirwa naye era saagala abasajja bagenda kunnumya nnaku